nga bwatulamusizza nange namusa abagave bonna buli gye bali, namusa abazaalibwa abagave, namusa abazaalibwa abagave, namusa abawasa n'abafumbirwa abagave. Nammwe bannange bannamawulire, nammwe mbalamusizza nnyo era ku lunaku olwo nammwe mujja kuba balugave, nakati muli balugave. Okusooka mwe mugenda okusaasaanya enjiri y'olugave, kale ate mugave ki asingaawo. Okusooka byonna neebaza abantu bonna bwe twategeka mu Popol Hotel. Newankubadde ebyatutaagataaganya ku lunaku olwo byali bingi, byalimu ensonga z'okutambula kwa corruption, naye era abantu mwasobola okujja abangi, tubeebaza nnyo. Ate era neeziramu nembebaza okujja mu theatre La Bonita gye twalina abayimbi baffe abakugu bano ba Misa Kisemakula bano bonna baaliwo, ate ne bakatemba ompa bakawala ako ebbanja liwedde. Kale etusanyuka nnyo olunaku olwo, mbebaza olunaku olwo okujja. Ate era mbebaza bokka naye nalaba nga abantu bakagula miliyoni bagamba olw'obulungi mwako, balala mitwalo 10, balala mitwalo 5. Bannange tubeebaza nnyo, twasiima nnyo. Naye ku mulundi guno ekindeese kyekino omugave Minisita Kisemakula kyabadde ayogerako, ekyekyeggulu ekya ddina, tugiyita ddina y'abagave. Eddina eno nayo ng'era bwagambye tugiteeseteese, tuddemu okusisinkana, tuddemu okusanyukira wamu, tunywe tulye n'abaana baffe n'abajjwa, n'ebigamba byonna babikokoole wano. Olwo ekifo tunagenda okuva wano Semakula nga si kyekiri, nga kikiruse, kubanga abajjwa bajja kubeera wano befuga ekifo bakokole byonna bina, enkuba bakikomye eri biki n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Kale nno twesunga nnyo ekifo ekyo, era tukwebaza nnyo okukituwa, ate n'okituweera bwereere. Nolwekyo bannange mujje, abagave bonna mujje tusonde, nga omugave bwagambye Minisita buli ayingira buli muntu emitwalo 10. Ekaadi bwetyo bwesoma, bw'oyagala okususawo tewali akugaana, naye kakitazibanga za kuyamba kika kyo. Ate waliwo n'emmeeza ejja kuba yo ng'etuulako abantu 5 naye nga nayo ya miliyoni. Era waliwo bannaffe abatandise dda okutusondera ku mmeeza ezo, tusobole okufuna ebyamba ezinazaawo obutaka bwaffe obwekatende. Nga babagambye olunaku tugenda lubeera lwakutaano, ngenkeera oli wa ddembe, ogenda kuwumbula bw'omuzi ne bwokeesa nga 13 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Mujje twanirize ne Katikkiro waffe Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, yakkiriza olw'obukulu bw'ensonga, yakkiriza nti ajja kubeera omugenyi omukulu ku mukolo gwaffe. Ngera bonna bwe mumanyi bannange, bino tetubawulira bibuulire, mubimanyi. Ekika ky'olugave byebika 5 binnansangwa, naye nga n'obukulu bwakyo ne bwe sibwogerere nnyo, olwo mujja kukimanya nti kikulu ddala. Era mu Bwakabaka bwaffe kirina emirimu mingi gye kirina, n'emirimu egyo gyakiweebwa olw'okubeera obwesigwa n'obuki n'obukozi. Omugala gwaffe omanya omugala naye moto mazima naki nabwesigwa, mazima nabwesigwa, sinabwenkanya ebintu ate ebirala, mazima nabwesigwa. Kale nno Ssekabaka Kintu bwe yalaba amazima n'obwesigwa obwo, ne bakabaka abagenda baddiringana ne bagenda nga baga nti ekika kino kisaanye okukola emirimu egifaanana bwe giti. Mpya okulaba nti
emirimu mingi nnyo egikolebwa ekika ky'obugave naye ensonga kyetuleetedde okwagala okuŋŋaanya sente zino n'okozaawo ettaka waffe Ssaabasajja Kabaka alambula mu kiseera kino etwogerera ali mu kulambula amasaza era ne Masaka gye nnabadde e Buddu era twabategeezezza nti nga 19 ajja kuba nga agenzeeyo okulambula naye nno Ssaabasajja buli gyagenda okulambula era alambula n'obutaka bw'ebika byonna ebiri mu ssaza eryo kaakati ffe twafuna ekizibu obutaka bwaffe nate si ffe ffekka waliwo n'abalala bangi obutaka bwaffe bwatundibwa mu ngeri etali ntuufu era n'abakola ensobi eyo twabatwala dda mu kooti tetwebase tetusirise bakikola dda naye tewataba okugoberera nsonga naffe batukwasizza obuvunaanyizibwa buno netugaa nti ate tugule tunaaba tugula nga baga nti biri byebatwala mu bukyamu byo nga tebubinunudde nabyo tulina okubinunula ate nga bwetununula nerimo twagala tukolere oba bumanyi emisango gy'ettaka gimala ekiseera kiwanvu n'olwekyo tulina okugulawo okunaabeera atlist mukama waffe Ssaabasajja watusanga naffe okusobola okusisinkana tulabe ate engeri gye tunaateteekanya naye kati tikijja kusoboka kijja kubeera kizibu kubanga kati twateddewo ekitongole tukiyita Lugave Clan Foundation buli ekikolebwa kyonna kikolebwa mu linnya eryo na buli kitugula kyonna kibeera mu linnya eryo n'ebyapa by'ettaka byonna biri mu linnya eryo era twakugulawo n'akawunti kwetuteeka ssente zino zonna tetukuŋŋaanya mu Centenary Bank era ne ssente tuziteeka mu mannya abo ga Lugave Clan Foundation era nze nteekako omukono omwandiisi n'ateekako omukono nakitende n'omumyuka wange ate nga yemuwanika naye n'ateekako omukono nga ye mukyala tulina naye nakitende n'olwekyo tuli beetegefu bulungi okulaba nti buli kitunaafuna kyonna kyonna ate tikijja kuddamu kukumpanyizibwa kakati nze nalondebwa ekika kyaffe ekyolugave nkulembere kaweefube ono naye nga n'abakulembeze bonna mu kika kyaffe bonna tulinabo ffenna tutambulira wamu n'abakulembeze bannaffe bonna abamasiga abamiti b'emirangira na ffenna okulaba nti ensonga eno tugiggusa kale nno essente zetwafuna nga bwe mbebazizza zetwafuna mu Tabamiruka mwetwateekateeka ku Popol Hotel n'essente zetwafuna mu Labonita Theatre Labonita twafunamu ssente eziri awo $2,000,000 kaakati twasobola okugula ettaka ekiseera kiri nga nakalondebwa ku nsonga eno waaliwo omuntu era atunda akataka mu kitundu awo naye nga akatunda yatulamulira $5,000,000 naye nga tetulinawo yadde ennusu naye ekyomukisa omulungi ne wabawo omugave ow'ekisa nakwatirwa ekisa nanga nti musajja wattu kati ogenda kukola otya bakwasizza omulimu ezo sente zogenda okuŋŋaanya wezinawerera ddi nze kanjira mukulayo $3,000,000 ogira otambuza ensonga ate nno weyazinkolera era bwetwalabira n'akataka ako tebali katunda awo wennyini kumpi awali Ssenkulu Lengejja ng'atundawo disimolo 5 ate ekyomukisa omulungi nga mulimu n'ennyumba netugenda nga tumukakkanya yagamba $5,000,000 oluvannyuma tumuwa $3,000,000 era n'atuguzaawo netusasula era tetulina kitubanjibwa ku ssente kunankani ku ttaka eryo era ne ku nnyumba eyo naye twagalagaziwako
ate twagala tusasule n'essente z'abaana kuba twatolako kwezi zetwakuŋŋaanya ku Theatre Bonita nezetwakuŋŋaanya ku Tabamiruka netusasulako miliyoni 2 zetwalinawo kakati ate twagala tukuŋŋaanye emiliyoni 10 ezisigaddeyo tuzisasule ate tugende nga tugazibwa ate n'okulongoosa tulongoose. Tulina ne vidiyo yaffe nga bwe nayogedde mu kusooka erimu ebifaayo byonna ebigenda mu maaso mu kika ky'olugave era naye tugitunda $1,000 era naye yaleeta ssente nnyingi ku mikolo egibyo obugyengobidde njagala ni kukyeggulo kino era tujja giteekawo era abantu abalala bazze basobole okugigula. Mu kwogera kwange kuno njagala neebaze nnyo abamu ku bannaffe ababadde ab'enkizo okutuyamba bangi nnyo abatuyambye bambi ne bajja ne baleeta emiliyoni ne baleeta $5,000 ne baleeta $3,000 ne baleeta $10,000 ne baleeta twagala okwebaza mu ngeri y'enjawulo mugave munnaffe owekitiibwa John Katende naye yatuwa Theatre Bonita ku bwereere ne tukoleramu emizannyo gyaffe n'ennyimba era netusobola okugyamu obusente okuwera. Era njagala okuddamu okwebaza omugava ono atuwadde era ekifo kino ekya Papa's Sport era naye ku bwereere tusobole okukolerawo ekiggulo kyaffe era nja kuyingira mu maaso n'okwebaza abalala abanayongera okutuyamba mu ngeri eyo. Ate era wano siyinza kweramirira kuddamu kwebaza abayimbi baffe abatusemuse nnyo ku lunaku olwo olwa Theatre Bonita ne bannakatemba abatukolera ebyewuunyo era onambi ku mukono mu mukono kimu wakono sebo yatiikuula Theatre Bonita yonna neyewunzika bweti abantu katono bagwe ne bamugoba nayo kubanga n'emitto gyonna katono gitabuketabuke nga abantu baagala kuzina nawatazanirwa. Kakati bwompa akawala ako bwe yatuuka ku jjajja wakatemba Christopher Mukiibi naye n'atabuka ne banne ba Ame Mukiibi n'abalala bano bonna bano bagonja batuula bonna nga tukyabategeera bafuuse ensonga ndala. Bannange mbeebaza nnyo mwenna benkonye kumanya nga mmanyi besikonyeeko mumanye nti ssentebe waffe abebazizza nnyo. Neebaza nnyo ne bannange bonna bwe tuli ku kakiiko abamu we bali wano naye bangi nnyo tebaliiwo naye nga ku lunaku olw'ekyeggulo fenna tujja kubeerawo bonna ate nange ne bampa obuyinza okugattako bonna mbeebaza nnyo. Waliwo ne mugave munnaffe bamuyita Dr. Jones Kyazze naye atuwadde obuyambi buwerako nnyo. Waliwo ne bannaffe abo ba businessmen abo bano ba Hillwater bano abo ba Build Max abalala baani Sema Properties n'abagave bannaffe mwenna abakatuyamba nammwe abanatuyamba nebembabalizaawo nga temunaokuyamba kubeera mujja kuyamba nze mmanyi abagave tetulina mukono gamu Katonda bwatuwa atuweera ddala ate bwatuwa naffe tumwebaza. Olwekyo mwenna nina okubeebaza wano asinaba kumaliriza. Njagala okwebaza ennyo n'owekitiibwa Katikkiro waffe wa Buganda newankubadde nga tannaba kujja omukolo tegunnabaawo naye yakkiriza okujja ate nga bwe mumanyi tayinza kungamba kintu ate n'atakituukiriza ajja kituukiriza ate era bulijjo bwagerereza ensonga zituukiriza. Olwekyo naye tumwebaza nnyo okulaba nti yekitutte nga nsonga okujja okubeera omukulu w'omukolo gwaffe. Nammwe bannamawulire era bwe nababaziza mu kusooka nakati mbebaza ate mba n'essanyu okubayingiza mu lugave. Sinze mukulu w'ekika ky'olugave nze bantumye butumbi kukola mukolo gumu gwokka naye nja kwegayirira mukulu w'ekika ky'olugave naye era ndi omu ku bakulu kuba ndi mukulu wa Siga. Kati ekika kyonna ewalala bwe kiba kigaanye nyinza okubayingiza eno mu Siga lyange eryagere ewaffe Mmalange Ssesejjere tuyita Ssebwanagere kuba eno waliyo ne Ssebwana omulala bamuyita Ssebwana Kabongo omuganda waffe naye mu Busumbi Uganda wane Busiro naye ffe tuli
Malanga Esese eyo nange gyenkubira balina ekika kyonna bwe kiba kigaanye nyinza okubatwala Esese nimuyingirira eyo nolwekyo mwenna mwenna bamawulire bebaza nnyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu ogumukola kubanga bino byetukola singa temusobola kubisaasaanya abagave bonna bonna tebansobodde kumanya naabo abakagulako kaadi nemmeeza mwenna bebaza nnyo era mbegayirira bannange mujje tukulakulanye ekika kyaffe tulina okuswala Ssaabasajja Kabaka tatusuubira kuswala asuubira kutusanga nga tulinga bwatusuubira mwebali nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale